kubanga Yesu yekalye ekkubo n'amazima n'obulamu. Ye pasipoti egenda mu ggulu. Tewali kutawanira bwerere muntu kulimba nti kola nnyo lafuubana naye ojja kugenda mu ggulu nga tokkirizanga Yesu. Haleluya. Yokaana John chapter 1 verse 11. Owooluganda tuli mu Yokaana essula esooka olunyole 11. Bagamba bwe bati tiyajja mu matwale ge naye abali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Haleluya. Yesu yajja mu matwale ge. Wano wayimiridde olwalo ng'akonkona ng'azze kutaasa yawulidde ekiro ng'osinda. Yalabye emigugu mingi ku mutwe gwo. Yazze kutegeeza mazima obadde okyabulamu okutegeerera ddala amazima. Azze kwongerayongerako ku ebyo bye yakuwa n'akeera wano mu matwale ge. Abaali mu matwale ge ne batamulowoozaako. Buli muntu n'ayogera nga bw'ayagala. Abo balimba. Ebyo ebigambo twabiwulira dda. Bwe batyo bwe baleekaana. Naye mazima balina abasajja. Naye nabo bafumbo. Tebaswalako. Haleluya. Abaali mu matwale ga Yesu beene ne batandika okwongera ebigambo ebyo. Abaali mu matwale ga Yesu ne batandika okudaalira ekigambo kye. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Abaagali mu bennyini ne batandika okwogera bye baagala.